amawulire ku 96.3 BT FM. Wewe nkwebaza gy'osobodde otuusaako engalo n'okubanga okyekomeddeko mu kutu mugesaawo eno nze Joan Navubya Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Most Reverend Dr. Kazimba Mugalu agambye nti etteeka eriwera omukwano gw'ekifuula nnenge n'ebisiyaga mu ggwanga erya anti-homosexuality law gyakuyambira ddala okukuuma abaana b'eggwanga obutayambalwa mize mivundu nga gino egipaatiibwa ku ggwanga ku mpaka egy'abaceeruppe. Mu kusiima pulezidenti olw'okussa omukono ku tteeka lino Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu Bakira agamba ekkanisa takkiririza mu kyakutta ng'akamu ku bibonerezo ebiri mu tteeka lino. Mu tteeka lino abanaasingisibwanga ogw'okwenyigira mu busiyazi gamba ng'abo abanaalyanga bannaabwe ensonzi ng'ebikola babikoze ku baana wansi w'emyaka 18 bakusalirwanga gwa kuttibwa. Bakira Dr. Kazimba n'awagira ekibonerezo ekyokusibwa amayisa. Minisita w'ensonga za ssemateeka n'obwenkanya era ssenkaggale w'ekibiina kya DP Nabati Mubu atumye abakungu b'amawanga wansi w'omukago gw'amawanga ga Bulaaya abali kuno okuddayo ewaabwe bamatize amawanga gaabwe basse ekitiibwa mu kusalawo kwa Uganda ku nsonga y'obusiyazi n'omukwano ogw'ebikokojjo okusinga okudda mu kutiisatiisa n'okuyimiriza obuyambi bwe babadde batuwa. Olwaleero ekibinja ky'abakungu wansi wa European Union bakyaddeko ku kitebe kya DP nga battaanyiza ku nsonga z'ebyobufuzi, eddembe ly'obuntu, ebyenkulaakulana n'ebirala. Kubanga n'amawanga g'e Bulaaya gatwala emyaka nga 5 oba 7 oba 8 okukaanya ku nsonga zino. Ne mu nsi nga America osanga states endala nga ab'ebisyaga tebalinnyayo, ate bawabule n'abamawulire abatuwandiikako ebikyamu mu mawanga gaabwe kubanga balimba abantu balowooza nti k'olinnya mu Uganda bakukwata bukwasi, ne bakukwata basooka kutwala mu kooti ne weewozaako. Sigamba nti olukukwata nga bakutta busi oba nga bakusiba busibi. N'olwekyo beddeko nabo ku nsonga z'amawulire ge bafulumya. Ssaabawuliriza wa gavumenti Kiryoba Kiwanuka addukidde mu kkooti ensukulumu nga wakanya kya kkooti etaputa ssemateeka eyasazaamu etteeka ku biragalalagala erya Nakootikiro. Kkooti etaputa ssemateeka yasazaamu etteeka lino nga yeesigamako mpaaba eyassibwayo abalimi ba mmira wansi w'ekibiina ekibataba ekya Wakiso Mira Growers and Dealers Association Limited abaali bawakanya obuwaayiro mu tteeka lino obwali buweera okulima mmira, amayirungi, okubitambuza, okubisaasaanya n'ebintu ebirala. Mu tteeka lino lyali liwera ebiragalalagala okuli kannabisi, bush cocoa, mayirungi n'ebirala. Abakulembeze b'abalimi mu ggwanga batiisizza okukunga abalimi beeyiwa ku nguudo nga bawakanya ekyokussa ku nnyondo ekizimbe ky'abalimi ekya Home of Farmers ekisangibwa Nakasiru. Kigambibwa ekibiina ekitaba abalimi ekya Uganda National Farmers Federation bwe kyewula mu kitabo ekya Equity Bank ne kisingayo ekizimbe ky'abalimi kyalemererwa okusasula. Bano beewula obukadde 700. Abakulembeze b'abalimi boogedde. Ewunya nnyo nti yadde tulina obukulembeze tebabuddeeyo kulwanirira kizimbe kino kubanga bwe kituuse batuuke n'okukiraga mu mawulire nti kitundibwa nga teriiko kyetumanyi ng'aba stakeholders kiba kyanaku nnyo. Kati bwe tufuna ssente ezo ekyasookera ddala okutumalamu amaanyi, pulezidenti waffe yali famaliida kutugamba nti ayagala kubeera siginitole ku akawunti. Bwe twakkiriza abeere siginitole n'atandika okugira ki okuvuluga tiimu gye yali akola nayo n'atufulumya wabweru ng'ayagala okukola bulungi ssente zino zijje ku mulamwa gwazo. Bwegabadde agisaawo eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT FM gakutusiddwako BFCU Bank.